buli asibye Jango Pete n'aginyweza ali mu famire. Eyo gyayagala baleme kubaleeyo. Akimu yasobola okubuuka awo nagwa mu bookisi. Segambye bano baza wano waliwo essomero
has got 270 votes. Sentongo Ibrahim 239 votes. Sewava Mavi 11 and 1 invalid vote. Then for female councillor for the youth, we had the 2 candidates, Nachibule Joyce Olivia NRM, Natabi Margaret NUP. Nachibule Joyce Olivia 229 votes, Natabi Margaret NUP 290 votes. Erinya yenze katomuluta okuva Egoma ku kyalo Bukerere. Ndi musanyufu nnyo nti tuwangudde ng'abavubuka ba Mukono municipality. Ekyamazima kiri nti akalulu kaneeno bataddewo embeera yonna ey'obunkenke, ey'okutiisatiisa, ey'okubba, naye amaanyi g'abavubuka n'amaanyi g'eggwanga gasazeewo. Abavubuka ba Mukono municipality basazeewo nti eddoboozi lyabwe liri mu bukulembeze bwa NUP, era ntuusa okwebaza Pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu eyatuwa omukisa ne munnange Natabi Margaret ne tuwangula ne batwessaamu obwesige ne tufuna kaadi era tusobodde okugyayo obuwanguzi. Neyanziza nnyo bakulembeze b'abavubuka mu Mukono municipality okuteetiirira akalulu kabadde ka bunkenke, bataddewo embeera yonna naye abavubuka ne basigala nga boogera eddoboozi lyabwe nti obukulembeze bwabwe buli mu bakulembeze ba NUP ewakatomuluta ne Natabi Margaret. Nze mbasuubiza ekintu kimu, mbasuubiza obumu. Obumu yenkulaakulanya, agali awamu ge maanyi. Nsuubirira nga we munyonze bavubuka bannange mutwesize, mbeeyanza obuwagizi bwammwe, mbeewaza eno kuba siwangudde nga nze, tuwangudde nga ttiimu. Abavubuka tugenda kukola ebintu ebitugatta. Biki ebiruma abavubuka mu Mukono municipality? Ebiruma abavubuka tebalina mirimu. Abavubuka basibwa mu bintu ebitalina makulu nga babawaayiriza emisango. Abavubuka b'e Mukono balina ekizibu ekirala nti amakolero agali mu Mukono municipality tetugafunamu ngaffe, naye olw'obukulembeze bwaffe bwa NUP mbakakasa tugenda tudumba amakampani ago twogerezeganye nabo, abavubuka baffe babeere nga bafuna emirimu. Katonda olw'obuwanguzi buno nawangulira ku kadi ye NUP tujjeyo akalulu ka municipality, naye ekituufu embeera tebadde nnyangu. Wedde abaana babagula babawa emitwalo 5. Balondeseza abalonzi abatali mu register, bakyusiza register yonna, naye Mukama amaze n'atuyamba ne tuwangula akalulu. Naye tusuubiza ffe nga aba NUP, ffe nga ssentebe Goma nga ndi wamu ne bakansala be tulonze, tugenda kukolera abavubuka tujjeyo kibatusuubiramu tukikole, obuwanguzi tubujjeyo. Bizibu ki ebiruma abavubuka mu Mukono muno? Ekisooka nga kansala waffe bwayogedde, ebbula ly'emirimu. Ekyokubiri, abavubuka beetaaga emisomo. Ffe nga mu Goma tulina omukisa nti eggombola erisingamu amakolero abavubuka bakola,
naye tebamanyi engeri gye bapulaningamu engeri gye bakozesaamu ssente. Tugenda baleetera emisomo egibabangula bakozese bulungi ssente bakulaakulane n'ensonga endala nnyingi. Erinnya Ssemakula Richard, ssentebe w'abavubuka owa Ggombolola. Gavumenti egamba babawa ssente temwagala zikozesa. Ekituufu ssente bazituwa naye okugeza nga PDM Policy Development Model ffe tulinako 30% nga bavubuka, naye twesanga nga bebagaba ssente ezo ate abavubuka tufuna 5% oba 10%. Obunafu buvaawa? Abavubuka bangi tebannabategeezebwa puroguramu eno ya PDM. Kati twesanga nga ssente z'abavubuka zitwalibwa abantu abali emyaka egitali gyaffe, naye nga ffe abavubuka byonna tugenda bikolako era tugenda birwanako. Kisanja kino tetugendamu eky'emyaka etaano. Aliwali Richard ne Magera William. Mwami agenda kukwatira Magera Aliwali Richard Magera. Namubiru Debra Aliwali. Namubiru Debra Aliwali. Magera 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 Kaga Musanvu Munana Mwenda 10 10 12 Onjagala eri Kange kankondeko. Tugenda kubala Magera Kamu abiri musanvu abiri munana. Mwekwateko mu ngalo ng'abakulu n'abakulu. Minisita Aliwali tomugambye y'obugambo obuliawo obwa Sseruganda. Twala omukisa guno okwebaza Katonda olwa kino kyetuuseeko okuzza mu kisanja ekyokusatu nga nkulembera abantu abakulu mu myaka. Nebaza nnyo muganda wange Aliwali olw'okujja netwetaba mu muzannyo guno. Guno muzannyo era gubaako asinga awangulwa era n'asinga. Olwaleero musiizi tujja kukwatagana mu biseera ebijja. Mukama abomu. Baza abalonzi bonna abasobodde okujja ne beetabamu mu kulonda. Ebiseera ebisinga obungi bwataba kuvuganya abantu tebamanya nti okulonda gye kuli. Naye kati olwaleero abantu bategedde nti eriyo okuvuganya era eriyo okulonda. Ne mukulu Magera mwebaza olw'okumpangu. Era mwagaliza emikisa emirungi ekisanja ekiddako atuweereze bulungi ng'abantu abakulu. Abavubuka abampuliriza nze naali bagambye ekigambo kimu, okulonda tekuggwa leero, kukyaliwo ne mu maaso. Obumu ye businga obukulu, kubanga oba obadde ogenda kuweereza abakadde muno n'akuwangula n'abaweereza gwesaba busabye nti abaweereze bulungi, ate ekiseera kirituuka nawe n'oweerezaako Mukama ali bakuwadde obulamu. Ne munnange gwempangudde tusobole okutambuza ekibuga kino ekya Mukono municipality tukituuse ku site nga bwe kirowoozebwa mu bbanga. Tugenda okusoosowaza giringa ensonga 3. Omanye omukadde bw'obeera ng'oli kansala w'abakadde oteeka okuba ng'okola advocacy ye namba 1. Namba 2 olina okukola lobbying. Namba 3 olina okusakira abantu b'omu n'obasakira. Tusobola okufuna recreation center mu kisaawe kino kitugendamu. Tusobola okufuna buli project buli muluka okufuna project eneesobola okutwala municipality yaffe mu maaso mu bakadde
kubanga abakadde babadde bakomplaininga naye kakati kirungi ate pulezidenti yatugondezaamu okuva mu myaka 65 n'okweyongerayo bajja kufunanga emitwalo 3.5 okuva ku myaka 60 okugenda ku myaka 64 bajja kubeera ku segopo olwekyo tusuubira tujja kukavalinga municipality yaffe bulungi nga n'abakadde baffe bafunye akasente wabula kasente ako tebakalya wabula bakolemu bu pulojekiti obutonotono awaka oba okulunda enkoko okulunda embizi okulunda embuzi senga naye tebagisobola mbatuzaaza mu ssente ezo mukama ab'omukisa abakadde bange neebaza nnyo abampadde akalulu n'abo abatampadde era nabo mbeebaza